What is your message to Western human rights groups, to President Obama, respect, to lesbian, gay, bisexual, and transgender people? Respect African societies and their values. If you don't agree, you just keep quiet. Let's manage our society the way we see. If we are wrong, we shall find out by ourselves. Just the way we don't interfere with yours. Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting. What sort of people are they? How can you go? I never knew what they were doing. That's how I've been told recently that what they do is terrible, disgusting. But I was ready to ignore that if there was proof that that's how he's born, abnormal. But now the proof is not there. Anayembala musizza obulamu bugamba ki kansubire muli bulungi. Kakati olunaku lw'olwaleero tuzze n'etteeka the controversial law eyayisibwa mu 2023 omwezi yali May awo, era etteeka lino lyafuuka ekyokwogerwako buli wamu, eyali gye bayita anti-homosexuality bill. Etteeka eryo lyayisibwa mu Parliament ya Uganda, era Uganda neefuuka agamu ku mawanga agatatoleretinga kye bayita homosexuality oba ebisiyaga ku sayidi zombi, sayidi z'abakyala n'abaami. Era twafuna recognition paka ku international scene okulaba nti ffe tusobodde okuyimirira ng'eggwanga Uganda okuyimirira ku cultures zaffe ne tugaana ebintu by'abazungu okuba nti bibeera mu nsi yaffe. Era President Museveni yayimirira n'agamba ebintu bino tebigenda kukkirizibwa wano, era n'agamba eyo si ye nneeyisa yaffe. Kati ku luno twagala twebuuze, ebbanga okuva 2023 paka kati etteeka okuva lyayita, the bill was passed, President Museveni n'alisainingako ne lifuuka etteeka. Okuva etteeka lwe lyayita, etteeka eryo by the way, it was one of the reasons Speaker Anita Among okuba nti tasobola kutambula, it was one of the reason ng'ogasseeko eya corruption sigiinaako nnyo gundi, naye eyo nze ndowooza it was one of the major reasons ku byamulemesa okuba nti takyasobola na kugenda mu nsi ezo ez'abazungu. Naye twagala twebuuze etteeka lino lyakomawa? Biki ebigenda mu maaso mu ggwanga? Katulabe. Ati nyonga baba because I'm bisexual. Yeah, ni musajja bisexual, nchikuba left and right and center. Nimba kama mjeyo bukakafu, tumuina bukakafu. Katika nchikuba left and right and center, mjeyo ma weti, genda weti. Hanga zebingwatako. Siri mwana wanyu, koleka mami wange. Bagamba, by the way, let me tell you this, my family by supporting. My family they supporting me so much. Era singa saina family bwetu. Bana is ndoza singa era singa na fanta. Because my family they love me so much. Ate bana my family be bantu abagala abantu. Ate my family ba supporting ne passport ko kujikola. Na jikola ne daddy ne mami. Na bale yuta mwana je. Wasa bulungi mama ngoba wanji. Kwata video mwana agetereza kamera. Oli otabiyanka. ndi bulungi dya wange mpozi kwe. Ndi bulungi mwana wange. Oli salama, oli salama. Lilla sana. Wabaye salama. Yeah. Oli nansana. Yes, of course. Yes, wamala oba. Kumasito. Kumasitowa. So twogere mu America. How are you? I'm fine. What about you, my love? Oh my God. Ne mwana ojja kunzita. Njagala kwongera ku ddoboozi neddala owulire ensi nga bweri. Rwamatero mukubira ko video call namulambuze ekyalo biki. Lezo Rwamata kyankubira na zi video call ezo. Leye
mbube kubira ku video call munamulambuza ebyalo kale tunula ye musajja omwe kubira musajja munno buno tandiko mulambu ebyalo bitegedde ne weyambula notandika omugana notandika oku nerine eggwanga ndina omuntu gwenjagala juzi nasitula Ken ne mutwala ewaka ku nyumba za Rama nali sinakigamba namusitula ne mutwala nga ne Miki gyali ate Miki n'olugambo ate Miki lwakuba nti Miki ye yali akimanyi nti njagala Ken nalinga mmugirako era Miki yaŋŋambye ekintu eki naŋŋamba ze so agamba Rama nenze nakimanya Ken wali omwagala okitegera kina muntu gwe nali njagaddeko nga Ken abantu bali babiri be nali njagaddeko ne ŋŋamba bano bombaagala ye Ken so amunnyonnyola Rama laavu terina weyinza kuba era Rama ekiyinza omunjagaza sente kankyogere bwentyo nakunkolera bintu byenjagala kuba Rama byabikoze era kati awulira n'okukoowa ndowooza yakooyire oteeka muntu kati n'essimu kiwa nti agenda jimpu oteeka muntu eno ali n'abalala ba ex be okitegera ate nga ye ex we sigamba nti nze Ken talina kintu kyeyali ankoledde nembeera nga bwe nkiraba ngamba nti kino kati juzi mama wange yali yanstressinze nga mpulira nfa era Roma bwe namusaba ezo sente nali musabye $3,000 okitegera yali yasooka kuba nga agaana ng'amanyi nze azaagala oziteeka mbye ng'amanyi oba njagala kyusa simu oba biki naŋŋamba mpe ennamba ya mama wunzi muteereko kukoza ensobodde ne muwa ennamba n'amuteerako $200 2 okitegera abantu benzize nga mbeera nabo Ken tayagala bimunyumiza naye kimera omumanyi Derek Showen ye mujulizi ne Derek Jesper owulira nagenda ewa Kimera n'ensulayo leero n'enkya nga tannaba kwebaka nangulira essimu iPhone okiraba abantu bakukolera ebintu kyova nze Kimera sirimwerabira era ne bwankola kikati nsigala mmanyi respect Kimera yakwatako $7,000 n'agimpa yali akuteeka $3,000 n'agampa okitegera tukolowooza baba wa sente temulina sente za namusindikira omukira gwange nanteerako $15,000 okitegera waliwo abantu abakukolera ebintu nze Ken bwata muni okuzine oyagala kunzine bwoba tolina ng'omu kitundu sikunuuna kapama nja kukyusiza ennyo onteekemu omukira. A few moments later. Ndapettako ndagomunyo myulo omunyo the son of Didi. Alright. Naye amateeka ge baleeta mbuno g'abasiyazi chicken yete gamulaba aba basiyazi chicken nomulimbara mu abasiyazi ye mu abasiyazi babischi ngunu ba influencers bombe twara mbaba bali omabara ngunu ba influencer konka bona basiyazi abahwiremero ndabye video eteri emwe eteri base tali 3 nemfirizingira wendi azifunye kiro bakusaba mekanizo weza bala munepeza ba minister nemfirizinga amaziba gali nti nabadde nze omuntu amanyi nti omwana we bamuwayiza biri byali biri naye bino ebyakati nga bwafaanana kati si biri nga linga kati bwatunda ne bwati nenzizayo flashback afunfuna gyafuna mu ssente akole emmotoka empya bannanga abasajja nga bakola abavubuka nga bali wana abakola mutwetedde abavubuka okubalowoozesa n'okubajja mu mirimu gyabwe mwetedde abavubuka okubalowoozesa nti tebakola ng'omuntu akeera kugula dduuka buli lunaku omuntu akeera ku stage buli lunaku abantu basevinga naye bavubuka mmwe mukoze bubi okwetera abavubuka abalala okubalemesa okukola kyanaku simanyi yabawa project eyo simanyi kigendererwa kyammwe nenzizayo emabega flashback banyoko yali yakwegana n'ekitaawo nga tebogera mu public nti bakuzaala era nze Alan Cruz bwe yakweta ne ngamba Alan Cruz siridda ku mukutugu
nze ekintu ekikuntagana ne Katonda nze nsobola okukola ebintu byonna kati njagala munetegereze naye ekintu ekikuntagana ne Katonda gabyogera egamba nakola kino wakiki wakola okubanga nalabikira mu katambi akalimu nze n'omuvubuka omulala nga tulina ekikolwa kitulimu ekitakkirizibwa amateeka tegabikkiriza ate ne buwangwa bwaffe gwe oli lukyamuzi weddira nte obeerako jange amateeka byokola tegabikkiriza ye mukama wange ate ffe tetwagala mwe kubeerawo nga tubakwata naye lwaki mukola ebyo ebintu so I don't know my director now I think for this man's case you need to charge him and caution him because I cannot just let him go. They will say I've not done anything. But we can. So you can make his statement. Let me send Sarema to you right now. Yeah, let him make a statement. After making a statement, we can caution them. We can caution them and he gets bond. Okay. And we investigate further this matter. Yeah, let him tell us if there are any people banding there. Let's have which team I'm answering with that. So let me tell Sarema, Honorable Minister. Okay. Ati omanyi nze sirina mutawaana nakugambye yogera ekigambo 10 yali abikola agamba yabivaamu awulidde 10 agamba yakola ki yabivaamu omwala oyo mwategeragana naye n'agamba agambye tokyamutiisatiisa wamuvaako wamwesonyiwa muleka anoonya abasajja bo balina abasajja be toddamu lwaki etteeka we lyayita nga babaganye okubeera obanga ebiseega bikugibwa oba biziyizibwa mu Uganda ate mwasala okubeera nga ate mutambula nga mwagala anti twayagala kubalagako nti naffe gye tuli ate bangi tetuli batono mmwe abantu abaefula baba wali ompulideko nga neetonda sikiwulirangako Kayanja ne bw'omuleetawo omugamba Museveni Yoweri Kaguta mukwano gwe yamutaasa ku bisiyaga otherwise twali tumuyibiriza era nkugamba Robert Kayanja mpozi Museveni talivaako ni bwalivaako ndiragira ebitabo ne bidayo ne bibikkulwa bino byemupi byemagaza ne badunga simanya ate kakati ate tutekewo commission of ndaga video zino zonna tugezaako kufuna evidence kubamu of course ebimu nga bisobodde okulabikako oba ne bivaayo nga biriko n'obujulizi tuve yesu tugenda kugamba nti abakwasisa amateeka abo beetaaga bujulizi tewali kirala ebisiyaga bikutte Joan bikutte akatine waggulu naye ng'ebisiyaga bibaddewo mu ggwanga abantu babimanyi tubyogerako zibiru ziyita mu parliament ebisiyaga byaliwo era bikyaliwo era bakyabiriira ddala mu ggwanga Uganda naddala nga ababiri abalowooza basaanidde ate nga abantu bakulu nga balaba kye bakola kibagwanidde muna ebisiyaga bakyabiriira ddala ng'empogolo bakasooli months now many in the international community are saying that by your signing of this bill you're taking Uganda a step backwards, that you are not protecting the freedoms and the rights and the choices of the Ugandan people. So how do you respond to that? And specifically, President Obama has said he was deeply disappointed by Uganda's move and says that it would complicate US-Uganda relations. I've listened to everything that you've said in the statement. So how would you respond to that? And does it worry you? And have you spoken directly to President Obama about this? Well, we have been disappointed for a long time by the conduct of the West, the way you conduct yourselves there. But we just keep quiet. We just see how you do things, how the families, how they are organized, in all these things. We see them, we keep quiet. We never comment because it's not our country. Maybe you like it. So, since there is now an attempt at social imperialism to impose social values of one group on our society, then our disappointment is now exacerbated because we are sorry to see that you live the way you live, but we keep quiet about it. Now you say we must also live like us. That's why we say no. We say no. And
Am I worried? Not at all. We should be worried about what? Because to tango needs two people to dance. If the West doesn't want to work with us because of homosexuals, then we have enough space here to live by ourselves and do business with other people. Akati awe tuli soke tuddeyo ko kuteeka amateeka agayita gaali mateeka kikaaki era amateeka obuzito bwago buli luddawa. Anti-Homosexuality Act yali egamba etya oba etteeka ly'ebisiyaga lyali ligamba litya? Etteeka ekisooka bino bye bimu ku bikakali ebyalimu era ndowooza nga bw'obiwulirako obuwulizi wali ogambirawo ekintu ekikwatagana ku bisiyaga tosobola kyesembereza kukyogerako wadde ku kwesembereza muntu yenna yenna akola ki akiriko. Kubanga lwaki wuliriza ebigambo bino nga kuliko death penalty for aggravated homosexuality. The law imposes the death penalty for cases defined as aggravated homosexuality, which includes same-sex sexual acts with individuals under 18 over 75, people with disabilities, or in cases where the victim is infected with lifelong illnesses, HIV, stroke, AIDS. Any person convicted of engaging in same-sex sexual acts faces a life sentence in prison. A life sentence in prison. Uliriza. A 10-year term for attempted acts. Attempted same-sex acts are punishable by up to 10 years in prison. Criminalizing promotion. The promotion of homosexuality defined broadly to include funding, publishing, or organizing activities that support LGBTQ+ rights carries a sentence of up to 20 years in prison. Duty to report. The law requires citizens to report anyone suspected of committing homosexual acts to the police with a potential penalty of 6 months in prison or a fine for failing to do so. Bw'olemererwa n'okuripootinga nga kibadde kituusa awo w'oli, kitegeeza naawe ogenda mu kkomera okumala emyezi 6. Ndowooza owulira. Just okukipromotinga ne bakwata emyaka 20 mu kkomera, emyaka 10 in just an attempt. Owulira, an attempt ng'obadde ogezaako bugeza okwagala okubaako gw'okabasanya mu mbeera eyo, myaka 10 mu kkomera. Owulira, then ate gwe bakwatidde mu kikolwa ekyo ng'obujulizi weebuli gwe toli wa myaka 10, it is life sentence. Nkunyonnyola obukambwe bw'etteeka eryayisibwa. Era ebintu ebyalimu byali bingi. Waliwo era n'abaali challenginga and those who tried to challenge it in court. Abamu ku baali challenge waliko ba human rights activists era nga mwali mukulemberwamu Frank Mugisha, be bamu ku baalidinga gundi okupetitioninga okuddukira mu kooti okulaba nti basobola okukola ki okugezaako challenginga etteeka eryali liyise. Era waliwo lawyer waabwe yali I think Nicholas Opio, then Fox Odoy y'omu ku baali baliida mu kulidinga petition eyo. Etteeka lyali kkakkali nga bw'oliwulira, naye njagala tusooke twekkaanye buzibu ki? Olw'okuba etteeka lyali kkakkali nnyo, lya attractinga international coverage. International TV nnyingi ezaatwogerako
nga Uganda olw'okuyisa etteeka eryo. Era wano we waaviirawo n'okuba nti abamu ku baaliyisa eyaliidinga oba sipiika yali akyaringa parliament eyo, sipiika yatuuka ku extent ne bamuteekako n'envumbo okutambula. Etteeka nga bwe tugambye nti lyafuna international coverage era criticism yali y'amaanyi eva wabweru mu nsi z'abazungu okugamba nti Uganda etaddewo amateeka amakakali oba ebibonerezo ebikakali ennyo eri abantu abakola emirimu egyo oba abeenyigira mu bintu ebyo. Naye ebbanga eriisa okuva 2023 tetunnalabayoko tteeka gwe likwata, tetunnalabayoko gwe banyigiriza mu tteeka eryo, naye ng'ate tekitegeeza nti tebaliiwo. We only continue seeing the rise of these individuals. Ate nga kati kizigamba nti beekweka kubanga n'etteeka we lyali terinnajja, ebimu byali tebijja mu public, naye kati beeyongedde okujja mu public. Abamu babikola, baana bafulumya zi vidiyo, tubirabe bigenda mu maaso. Twagala kwebuuza gavumenti yaffe eyateekamu amaanyi amayitirivu mu kuba nti tufiirwa ebintu ebimu olw'okuteekawo etteeka lino ekkakkali nga tugezaako protectinga culture yaffe, ki ekyatuukawo? What happened in the end? After all these things that were done, after the suffering gye twaenduringa nga tugamba katuleme kufuna funding naye ng'ate tukuumye culture zaffe, bannaddiini baatusanyukirako, ab'eddiini ez'enjawulo, ab'obuwangwa baatusanyukirako. Era we distanced ourselves from these acts ne tuziyita western behavior oba foreign behaviors. These foreign acts essaawa zino tuli mu kuziraba ate nga zigenda ku media zikola ki, and we are not using the law. Tetukozesa teeka lye twayisa kugezaako kubakangavvula, naye ate tukozesa ekyo kye tutayisangako, of which mwe muli zi negotiation, mwe muli okwetonda, nga bwe tulabyekoko ka vidiyo akamu nga mwana mulenzi yeetonda eri minisita okuba nti asobola okukola kyokusonyiibwa, naye ate mwana mulenzi oyo yeegaana ka vidiyo ako nga kakoze ekirwe kasooka okuvaayo n'abyegaana. Abantu bangi betusobola okwogera amannya, abamu mubadde mubawulira mu buvidiyo awo nga baboogera amannya gaabwe. Naffe bangi betusobola okwogerako betumanyi bayitirivu, abamu nga bali ku midiya ate ku sayidi, kuba kati wano tulabye nnyo sayidi y'abasajja n'abakazi bayitirivu. Twagala twebuuze gavumenti yaffe eyayisa etteeka lino ekyalijjukira oba yalyerabira? Bw'eba erijjukira etuyambeko eddemu erizuukuse, oba si ekyo eveeyo tulage nti etteeka teryayina makulu, just twali tuyisaawo ko buyisa. Tumanye nti abantu balina right okukola kye baagala. Kati bwe tunaakitegeera ekyo, tuleme kuba nti tulina ekyenjawulo kye tusuubira, ffe abasobola okuvaayo abamu ne tubuuliza ne tugamba bannaaye, amaanyi ge twateekamu mu tteekawo etteeka lino lwaki si ge tukozesa mu kulikwasisa, in implementing the law?
kati ffe abamu kubabuuza ffe tusobola ofuuka abakyamu singa gavumenti ebeera evuddeyo n'etugamba etteeka eryo twamala bwe baali challenginga mu kooti wadde tetwabalaga nti bawangudde naye twalifiisa ne tulivaako. Then buli muzadde ategere engeri ki gy'agenda okukuumamu abaana be okuba nti tebayingira mu mize bwe giti. Naye ebintu ebisinga oleeta gino emize tujja tunuulira obwavu, tutunuulire n'enkula y'abaana. Nze ku sayidi eyange ndowooza enkula y'abaana eno ng'ovudde ku society, because we believe nti omuntu nga ye ebintu ebitusinga omushepinga okubeera mu karakita eyo gy'abeeramu abazadde be basooka, ne wabeerawo kye bayita education, the level of education oba content wa education gw'obeera ofunye mu bwongo obwo. Then ne tugattako n'addiini oba enzikiriza eyo gwe gy'okkiririzaamu yonna, oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba oli muki. Bino ebintu ebisatu bikola characters yo, then ogatteko ne society gy'oba okuliddemu, kyekibanga ekisembayo ekyokuna. Kitegeeza society eno bw'oggyamu ebirungi n'obitwala n'oleka ebibi eba ekuimpactinze positively. Bw'oggyamu ebibi n'oleka ebirungi ejja kuimpactinga negatively. So it is also ekimu ku kintu ekikugezaako okuimpactinga engeri gy'olabamu ebintu n'engeri gy'ogenda okweyisaamu. Naye bino byonna biwaakinga in hand okumodolinga gwe omuntu gwe tulaba essaawa zino n'engeri gye weeyisaamu. Tumanye nti kati tusigadde ku lwaffe okuba nti tusobola okugezaako okukuza abaana baffe mu ngeri entuufu okusinga okubeera awo ne twegumya ne tugamba ebintu nga bino gavumenti tesobola kubikkiriza. Kitegeeza ffe ne bwe tutateekawo input kukingiriza abaana bano, tumanyi waliyo omukono omulala ogenda okuba nti gusobola obbakingiriza babeemu n'eyo fear. Naye teguliiwo, tukkirize nti teguliiwo. Bwe tukkiriza nti weeguli, then tusooke tulabe implementation yeeyo. Yes, banawe, nze these are just my opinions. Era gwe nga gwe kusaidi osobola okitwala nga bw'oki, nga bw'oyagadde. However, siina muntu gwe ngezaako kwataakinga. Ngezaako okulaba embeera nti etteeka eryatuleetera ebizibu ebingi nga liyisibwa, ne twendiwalinga buli kimu, ne twendiwalinga sanctions, ne twendiwalinga ebintu ebimu, okuba nti kati tetuyimplimentinga yadde 1%, kitegeeza nti biri byonna ebyatutuukako biba byatuukirako bwereere. Because bwe tulaba kati okuteesa okubeerawo n'obagamba nti mugende tubasonyiye tukoze kino, bino ebintu bisigala nti abagenda okusigala nga bakiyingiramu bagenda kumanya it's easy to go away with it, nti ne bw'okola ki ojja genda weetonda oba ojja genda okole kino, ekyo kiggweewo. Sigaana bantu rights zaabwe, no. However, kisinzira ensi eggwanga nga ddyo listandinga litya. Bwe ligamba nti it's a no to this, it is a no. Nga bwe tugamba nti tetugaana bantu kugenda ne babba, naye bw'eba ensi amateeka agamba nti bw'obba tukukwata, kitegeeza olina okugondera ago amateeka. Kati nze bwe nvayo ne ŋŋamba nti
Tobba kubanga amateeka gagamba toteekeddwa kubba. Nze mba sikyawa mubbi. Nedda. Just mba nkutegeeza butegeeza nti etteeka ligamba bwe liti. Era bwe ndaba etteeka nga terikola neebuuza lwaki wano batubba bano bakola bwe bati naye ng'etteeka lye twateekawo nti abapoliisi oba ki bateekeddwa okwasa amateeka nti bannyambeko ababbi. Lwaki ababbi bano tebabakwata? So example gye nkuwa ne bwe mba njogera ku kino ekintu. I know these people are very powerful. The people aba driving ekintu ekyo balina amaanyi. Bantu abamu baba babuvunaanyizibwa. And it's hard even to challenge them. Kizibu ky'olina okumanya n'ogezaako bachallenginga. Naye twagala tutegeeragane ku ground because tulinayo ababyagala tulinayo n'abatabyagala. Ojja kuŋŋamba tewali gwe baforcinga. Okay, tewali gwe baforcinga. However, bw'otunira bu video obumu bwe tulabyeko, waliwo ka video ke twalaba nga tulaba oyo Mr. Ken bamukalakaasa. Omwana gwe yali naye oba omuvubuka gwe yali naye ng'asesema n'osesema. Kitegeera. These things wano tekyali kyekiraga nti kyali kya mirembe. Even one of the audios aliikinga ng'omwana ayogera biki ebyatuukawo. It was some kind of things that were done nga biri forced. Kitegeera that. Naye balamusizza bannaaye mwebale kusubscribinga ku channel yange and continue doing so. Ebintu ebimu nga bino nkimanyi these topics are very sensitive to talk about them. Era engeri gye ziri sensitive so just mpa ngeri yange gye ndabamu ebintu. Bwe kinyizizza onansonyiwa. Subscribe on my YouTube channel and thanks for watching.